Inside Story Uganda, real source of political updates. I made a tour your district. Then go Sanga Center 3, mulimu ba staff 17, 16, bogenda ku check up list, ba staff mukaga basatu bakola ki eba attending and they are paid. Facilities ziri abantu bajja bali awo bagala obuyambi tebali kubalaba. Genda ku the police chiefs bayadagambako. Waliwo incident je neewunya n'okwewunya nga police chief yagenda n'akulitinga omuntu eyafwa 2021 yafa accident naye nga yamuteeka ku list n'afuna sente mu 2025. Can you imagine? Two, ba police chief bano their maiden issue nakubeera mu bantu omuluka guli sizable era gutegerekeka. Baona lebo bano bakimanyi bulungi nti omugamba ndo ogenda kunoonya kalumuluka asobola okuteeka mu bantu babiri omu n'amukolera gundi awo. Ne weesanga nga omuntu aganye n'atuula ewaka baba office impress tibagibawa esente z'okupangisa bizibazibawa naye n'atuula mu muluka ogwo tategeera n'abantu bafudde tategeera bazaaliddwa tategeera buvunaanyizibwa bugenda mu maaso mu muluka ogwo ne wabeerawo n'olumbe mu muluka naye nga police chief yagamba nze omwami w'omuluka ebyo byabo si byange ebyo. So yabadde ali mu call up call ng'agamba muzuukuke mutegere obuvunaanyizibwa bwammwe. Genda mu ba LC1s no signing endagaano eziwere 3 naye ngo owadde Honorable Tibandeke yagula owekitiibwa Honorable yagula n'ekirunda naye n'ogamba yagula a leader of LC1. So that's the call President yabadde agamba banaye nete kiri leti nga muzuukuse leti better late than okay better than never. Kati tunula ku LC3s they had security mu sub counties zaabwe nino basanga bali mu kolamentinga ente zibibwa ababbi abaana babamanyi oluusi babeera ne ku magaali gaabwe kuba Honorable Tibandeke sole tuse batuleetera amagaali nga opposition osanga omukulembeze nga alina eggaali lye litogomya abantu ku kyalo naye teryogerwako. Chairperson LC3 is the head of security ow'eggombolola netasobola nakuba n'agamba no let us streamline things zitambule bulungi. So president yabadde akola ekyetaagisibwa police sure file n'agamba ebuze file teyina bigere nti etambudde naye bagamba ebuze omuntu ne bagenda ne munoonya file ne muginoonya mugende wa state ne mukomawo ku police munoonya file ebuze. So tunula ku RDCs njagala nali Kasanda district nali ne mukwano gwange Oshabe ize ni UP naye issues za government zonna programs yali on ground waliwo program y'okugaba emwanyi naye nga Oshabe ya abeera abantu emugende mukoleki mufune emwanyi naye osanga abalala mu opposition abalala ogwabe buli government kyereeta kifu ekyo kifu temugendayo temukola kiti owa mukutandika wano nsimye nnyo Honorable Tebandeke because we have few sober MPs of opposition abategeera nti this one is a government program abantu bonna bakoleki benefiting mu Lords committees Honorable Oshabe nga abeeramu n'akisharinga naye kati ebugweri gyenzaalwa waliwo MPs my mentor saagala kumugendako nnyo naye ebisanja bye yamalako mu myaka 25 saala bakolo lunaku yadde n'olumu yakyalingako Lords committee. Why? Abantu abamu obuvunaanyizibwa bwabwe babuleka ne bagamba ebyo byaffe ffe twamala akalulu. So president yabadde agamba abakulembeze abali mu government abakola namwe mwenna omuli mukkiriza nti we can change tubeere nga tukyusa tukole ekigenda mu maaso. Okay, Honorable Tebandeke tewabaddeyo State of the Nation address saakulabyeyo ekibiina kyammwe kyaga tekigenda kwetaba tutandikirawo wenyini lwaki temwetaba mu State of the Nation address sibalabangayo? Neyanza sebo ngenda kuwa ansa emu ng'eddamu ebibuuzo nga 3 lwaki tetwetabyeyo then njagala tuterezeemu so I don't want to be moved by error ensobi bw'ebeerawo nenjigoberera ate nange mba sitegeera kyenkola so nanjagala era tuterezeemu ku what is State of Nation address then lwaki tetwagenzeeyo ansa yemu ejja kukinnyonnyola. Oyinza okuwa ansa entuufu ku kibuuzo ekikyamu tekitegeeza nti ansa yo nfu ebeera nfu naye olw'okuba ntuufu naye olw'okuba ogiteese ku kibuuzo ekirala nefuuka nkyamu. Kakati what is soil erosion oli ayinza okuteekawo answer is the transfer of pollen grain
ngate yandigitese ku what is pollination kakati state of national address ya president ku mulundi guno nze yansaze actually sina mulundi guno goka kirabika president either tafuna budde bumala kwetegeka then secretariat ye naye erina okwekyekinga kyetuyita state of national address nasanyuse nnyo bwe nawuliriza preamble eya speaker both era senga obadde ogirina n'ogizannya wanditegedde kyenjogerako yagambye nti tugenda kuwuliriza state of the national address. This is a constitutional mandate. President alina okwogera eri parliament at every beginning of a session. Buli mwaka gwa byansimbi ye session. Era it is provided for in article 101 eya semateeka. Biki ebibeera ku state of a national address. Nti president mu kwogera kwe kwennyini okwa speaker aba awa assessment in performance ku bitongole byonna ebya government previous financial year priorities vis-a-vis comparison ne bigenda okolebwa. Then ekirala okwawukana kwekyo mu state of the national address ebintu biringa bisatu bine. Ekisooka president aba ayogera eri eggwanga on the most salient issues in the country ensonga ezesimba mu ggwanga mu kiseera ekyo. Ekyokubiri president aba alina okuwa accountability ku financial year performance ne vis-a-vis the next financial year performance projection. Era ensonga lwaki state of national address ebe projectinga ku biki ebigenda okubeera mu budget ey'omwaka gw'ebyensimbi. Era olwakubiri lwakuna olwokubiri naku lukulu olwokuna tugenda kufuna budget day kankitwaye kiyite bwentyo. Eggwanga ligenda kusomerwa budget gye ligenda okutambuliramu mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2026-2027. Kakati projection eyo tuba tugifunira mu state of national address. Era state of national address ebeewa annual report on the performance of the previous year budget. Yes. Kakati nga bwokola na assessment mu bintu ebyo byonna nga bitakolinga ne ku salient issues eziri mu ggwanga zengenda okwogerako ogenda kulaba nti okwogera kwa president kwabadde kulungi nnyo era nga kuwa bannayuganda preamble historical preamble ey'eggwanga gye livudde nawa we tuli. Era olaba mu quotation ze yakwotinze nti mu 1962 our GDP was at 3 something. Naye kaakati tuli ku GDP 66 point something bwe yabadde mu kwogera kwe. Kaakati eyo ansa ntuufu tetuganye. Naye okujjayo ekinyusi n'amakulu aga state of national address twabadde tumusuubira okutegeeza bannayuganda nti omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa kubanga eri state of national address yagiwanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2026 ekololo. Eno yagiwadde nga 4 ogw'omukaaga 2020 eri yali 2025 eno 2026 ekololo. Nsonga ki ezesimba ze yayogerako ku luli. Ekisooka budget y'omwaka guli ogw'ebyensimbi yali mu butabali ka 72 eyaluno eri mu 84 awo wokka president we yabadde alina okusooka okunnyonnyolera bannayuganda enti eno eri yali 72 eno eri mu 84 olw'ensonga ABC maybe ebyenfuna byaffe byeyongeddemu. Tulina kati GDP ratio nene, tulina foreign exchange reserves, bwe tutunulira balance of payment position ku bye tutunda wabweru w'eggwanga tufunamu kinene okusinga bye tusaasaanya nga tuyingiza wano munda mu ggwanga. Omusolo gweyongedde n'olwekyo oba tufunye foreign gundi facilitation aid nene ate tulina okugikompozinga mu budget yaffe. N'olw'ensonga eyo budget yaffe ekoze etya erinye. Then n'atandika okutulaga nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa twakola kino na kino ne kino almost per ministry kubanga eno ebeera preamble okukkirizisa bannayuganda nti obweraliikirivu bwaffe ku nsonga eziryo tukosa kati zigenda zikolebwako oba zaakolebwako then to what extent. So mu kwogera kwa president kuli okwaggwa yagamba nti eggwanga kati lisuumuuse era likulaakulanye we tutuuse tuyingidde middle income status terikyetaagana kuteekako mukono. N'awa records eza literacy
nti bannayuganda bangi basomye ebitundu nga 8 ku 10 bw'otandika okunoonya atasomye oyinza obutamufuna nti eggwanga lisuumuuse era n'atulaga nti agenda kwongera amaanyi mu kuzimba amakolero aga wano mu kaweefube w'okwongera to put employment basket era n'atulaga atya akashuga ekyuma kya soroti kino ekikamula omubisi n'ebirala entungamo ekyakaawa kakati era n'atulaga nti kubanga ku mwaka guli waliwo ekizibu kya infilisi ogwo omusolo bannayuganda mwerabira mangu n'atulaga nti agenda kwongera amaanyi mu kuzimba private sectors okuzongera amaanyi era we bateekera ne billions mu DTB nga ziva mu Bank of Uganda Centenary okwongera bannayuganda okwewola at subsidized interest rate teyakoma okwo era n'alaga nti agenda kwongera amaanyi mu kuzimba obutale regional markets East Africa COMESA ECOWAS n'ebirala ekyo kyonna n'agamba nti abavubuka abaali unemployed baali bangi Gen Zs era yabogerako nnyo mu State of National ng'ofundikira kuba n'agamba katotandisate tuwa State of the Nation nze nkyali ku yaaluli kuba saagala tubukire ku eno ngenda kukola conclusion tofaayo n'agamba agenda kufuba okulaba nga ateekawo ensimbi n'okwongera amaanyi mu kuzimba emirimu gyaffe bajenizizi basobole okufuna waneki emirimu kati State of National Address eyaluno neewuunyiza nga tanaba tuwa assessment ya bino ECOWAS regional market kubanga ekizibu kya Uganda mu production is market kakati regional market atuusewa mu kugizimba which extent which percentage then yandibadde era atulaga nti amakolero gano agazimbibwa g'employinga bannayuganda benkanaki yandibadde tatawaana nakwebuuza nakangula ddoboozi mwe nti ki ekibatwala Dubai mugendayo kola kinga wano tulina Pearl of Africa reason lwaki bannayuganda bagende Dubai wano employment basket yaffe ntono teriiwo sina kindi bannayuganda beerwanako bwerwanya okulaba ng'akola ki kakati mu most salient issues ze nabadde musuubira okoonako kati yensonga lwaki tetwagenze kubanga State of National Address ey'omukulembeze w'eggwanga moolesi ebeera campaign raale kakati tukyalina obuzibu mu ggwanga nti buli kiseera tubeera mu politics tetusobola kwewummuzaamu ne tukola ku bintu ebizimba eggwanga nandibadde nsuubira president okumenyaamenya State of National Address mitendere 3 politically economically socially kankulageko economically mu dakiika yes the most salient issues saawa zino waliwo bbeeyi y'amafuta ey'ekanami lwaki ekyo akyebalamu mu State of National Address nabadde musuubiro tugamba nti abwe yayogerera ku luli lita y'amafuta yali wakati wa 15,500 ne 15,200 saawa zino lita eri ku nusu kakaaga 5 n'akasamu would account for that kakati eyo nze tebandeke kiba kimpaliriza okusituka ngende ntuule wali ntandika okuwuliriza naye eno yabadde emboozi yadda yabajjajjaffe kwabuzeewo kuteekawo kakeeka nakawempe n'akabuga akakadde tuwulirize ebyo1962 then tusobole maybe okuyigamu oba n'obutayigamu infili gundi omusolo oguli ku basuubuzi trade orders ebyo byonna Ebola nabadde musuubira okubanga abyogerako in terms of giving assessment and remedy eyo yebeera State of National Address kakati mwe bwe muba mukyatunenya lwaki aba opposition temwabaddeyo ekisooka bwe tubawa alternatives zaffe mu parliament tebazisaamu magezi tebaziconsidinga nazo tebaziadaptinga ng'ate gwe mulimu gwaffe kakati bwe babanga tebakkiriziganyiza na birowoozo byaffe lwaki baagala feesi zaffe wali we bateeseza bw'ogaana okukkaanya nange mu ndowooza lwaki feesi yange why should you seek for my physical presence by face not by opinion it is a constitutional mandate but it's also not comparison as a mandate nti nina okwatendinga and I consume what I'm not outing to consume kakati State of National Address yabadde kuba left ng'ate ffe tulaba twanditambulidde ku right oba mu center kakati ekyo kyokka kitumala okuba nti bwe muba mutugamba lwaki temwabaddeyo musooke mwebuuze lwaki yo State of National Address yabadde abstract yabadde contrary to what is expected. Hassan Kirunda, yes namwe mwebalama enteekateeka zonna eya State of the National Address naye mukulembeze w'eggwanga gwe byayogedde wajjeemu ki? Okusookera ddala
nze nga Kirunda sikkirizaganya n'opposition butatuula mu kwogera kwa president ekyo sikkirizaganya nakyo because bwe tunadduka ebizibu tunatuukawa tulina at least okuteekawo alternative nti kale togenze kutuulayo kikyokoze okutegeeza abantu bo lwaki togenze kuba oli accounted to the people nze era ebintu byabwe babadde bafulumya nga tteeka lyemwanyirize ne tufuluma tteeka lye bakomezaawo eryamagye ne tufuluma okudduka ebizibu tosobola kubeera solution wabula okubeera okutegeera engeri gy'ohandling ekizibu n'okijjawo yesobola okubeera solution ti ekyo mukulu wange sikkanya n'approach eyo edduka kizibu oba singa mu kukidduka nammwe mwakoze ekintu ekifaanana bwe kityo ekavule ne muyita opposition yonna nga gye muliidinga ne mwogera bwe byandibadde ensi netegeera nti ffe ng'aba opposition bino byetulaba era byanditambudde bwe biti naye kati mukulu tebandeke saa zino tetwagenze kololo kiki ekiri mu public domain ku saidi yaffe katwandibadde ne debate saa zino 2 okwogera okw'obukulembeze bw'eggwanga n'okwakyagulanye oba gwe bandironze yenna okwogera okwekavule nti gwanekavule bagambye nti ku byenkulankulano ebyobulimi bagenda bitambuza bwe bati ne bwe bati nti noono yayogedde bwati ati okujjako nga nekyetulimu tetukitegeera kuba olwaleero mukulu Tebandeke bwe tukkirizaganya nti gavumenti akalulu tekyali ansa era tukikkirizaganya kyonna titugamba nti ekabba tetusobola akola ki abakawangula Lugoloobi yawangula no ensonga yono tugimanyi bulungi ffena aba opposition nti akalulu kano tusasobola kagendamu ne kabeera free and fair nokawanguliramu kati woba tosobola kikola nga n'amateeka gawa ekitiibwa tolina lyoyagala kumenya yadde erimu tekiniki kijogenda okozesa okujjawo mwami Museveni yakusamira teketeeka amasabu tuyingire esabu nti ekyo sikanya nakyo ekyakoleddwa ekyoga nti tetujja kutuulayo kati ono teyatuddeyo naye yabiwulidde ng'omukulembeze kati ensonga enkulu yabadde yabutagenda wali abirabire ku TV kwaya ntitugenda tugamba nti nze n'okubiraba saabikoze eki saabirabye nakola ze yabikoze eki yabirabye ti mwami Museveni ono si muntu mwangu sajja mugezi nnyo ali focused ali intelligent bw'obanga speed k'omuzanyira ng'omuvuganya nga wekekereza n'obeera siro tosobola mubeera waggulu buli muzanyi agumaliriza kuli waggulu naye mu nsonga enkulu ku nsonga zino mwami Museveni we yabadde ayogera eggwanga yayogedde ng'omuntu omugenyi atabadde mu kitundu yakyaddemuko obukyazi ne bamugamba nti yogerako eri abantu okwogera kwa pulezidenti kufaanana pulezidenti amaze myaka 4 ng'akulembera tikirinaayo kyenalabye nga kifaanana omuntu akulembedde 40 years tiyabadde ebintu bye yabadde ayogerako byandetedde okutuula ku kativi ewange gye nabadde nebuuza eggwanga lino pulezidenti akyali mu kontro kulyo oba bamulyawo ng'eriyo abakulembera eggwanga balala betutalaba nga ye bamwambaza bwambazaawo ne bamutegeka ne bamuleeta ne bamutuuza ku mmeeza n'ayogera kweyo twali tukirabyeko mu Afirika kibaddewo ne mu bazungu kyabaddewo walabye nti Amerika yali efunye obuzibu ku Biden Biden yatuulako ku mukolo n'ayita Zelensky n'amuyita Putin
ne bamucorrecting n'addamu era n'akiddamu mu gwokusatu America ne bamanya ono mu controversy yakola ki si yalimu kamba ebintu ebigenda mu maaso saawa zino byonna byolaba gavumenti bwetambula tetukyalaba Museveni w'emyaka 2 emabega awo wokka waliwo ki ekikyamu pulezidenti w'emyaka 2 emabega Museveni abadde tazanya bwatyo abadde tasobola kufulumya lisiti y'abaminisita ng'eriko baminisita 6 tebakulifayina kitegeeza omuntu alina ebitongole by'okwerinda byonna ebirina okusooka okukola background check ku bantu n'aleeta akavuyo bwe kato n'ajja okwogera n'ayogera ku bannayuganda gavumenti be yaleka ne babeera bamulekwa bo bennyini ne beesalira amagezi beetakulidde batya ne bayiya ne bagenda ebweru okufunayo engeri gye banaasurvivinga ye n'akyogerako mu ngeri y'okujereegerera n'engeri etalina nnyo oba nkozesa kigambo kisaagala nnyo nakukaka naye mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa yagambye Uganda eringa ggulu kuba bw'otunulira ne mu bajeti eyawedde ey'obuwumbi eya triliyoni 7.2 ku sente ezimu ezali supportings okubeerawo wabaddeko ez'abakadaama kati abosobodde okurekitingamu omusolo bwotyo ate si deservingayo respecting oboogerako mu ngeri etali yakubakakkanya nakubakolaki kubanafuya wali tolina kyoteeseewo nga weereeri ne beeyiya ne basobola okwetandikirawo kye balina okukola ki kutambula gwe ng'olaga obali tobali kyovola nkugambye nti bwe yabadde ayogera ng'olabira ddala omuntu atabadde mu ggwanga aze okukyalamuko obukyazi eggwanga ne limulinda mu bana abazungu kye bayise trade order nga bakamala ogaba PDM owakakadde akatasobola apangisa mu akedi kuteekayo dduuka kwa mu akedi ogenda wali kuhaamu wokka wayinza okuba nga luumu yokka mwogenda okolera yabukadde 2 n'obutaano PDM esobola okuyamba omuntu okutandika omudaala gwa chapati okutandika okusiika amandaazi okutandika otunda amenvu kyayi n'emmere n'osindika abantu bona ne basaanyaawo kapito wa PDM nga PDM wakwewola balina omukola ki omuzaayo buli kitundu e Uganda saawa zino kirina obukosefu ku trade order bamenye mu bizinesi obwo n'obugwa mu kategole yaki ya PDM nojja n'oyogera n'otayogera ku bantu abo abakoseddwa ekyo ekyabaddewo mu ggwanga lyonna butya bwogenda okubayamba okubazza ku layini bakole ki batambulire wamu tegedde timwa Museveni aludde nnyo mu ggwanga n'amanyiire okulaba sente nnyingi ennyo ezitudde wali mu State House ze batunulako mu bisawo ze walabe boogera ku Anita nga mpitirivu ezo kati mu kuzoogerako obwongo bwerabira nti eriyo n'omuntu asobola okukeera ku makya ng'omutwalo kizibu kye nga tasobola gufuna alowooleza mu bintu ebitakola ekyo kyeyemulugunyizaako ti abakulembeze ku ground tebafudde bitaliyo abakulembeze mpulidde muto wange ng'ayogera ng'ayogera ku beerosi wano n'ab'emiruka abo baba baganye bo Museveni balinako obuyinza obuli direct obubawa ebiragiro bakoze kuba alina obuyinza obuli direct ku baladisi ng'oli alina obuyinza obuli direct ku bapiso alina obuyinza ku bagiso bo yabagambye bakoze eki kuba nabo abo bwe bali eno structure luutu bwefa ozuukusa endala nekola ki nekola so bino ebintu byakiguumaaza okuwerekera omuntu okutuukiriza ebigendererwa bye ebitali by'Abannayuganda naye tebyabadde nga biri ku mutima gwaki
Mwami Museveni asobola okwogera ebintu nga oba tomumanyi nga wakyadde bukyazi mu ggwanga obanga obadde bweru n'omulaba ku TV n'ogamba oyo pulezidenti muzibu nnyo wa byafaayo eri nga Uganda bw'osoma ebintu byayo bibeera mu mpapula wano bye bawandiika mu bitabo wano olabira ddala abantu abali organized abagenda okukola ki ebintu okusookera ddala Mwami Museveni waba ategedde nti enguzi kyekizibu ekiganye bino byonna okugenda alina solution ku kuvaawo kwayo nyazabakwata ensonga esookerwako enkulu nti talina enguzi ya Mwami Museveni yafuukanga omukulembeze wa gwe bayita General Mugisha Muntu Guregure bamukuba essasi mu lutalo ne limuyingira mu mutima wa naye nga bali mujjamu afa nga balina alimulekamu abeere muki mulamu kati enguze mu gavumenti ya Mwami Museveni eringa eri essasi eriri mu mutima gwani wajje n'omuntu n'ogeza ogijjamu bwoti kateere yalya eggwanga lino abantu bangi bali affected mu ggwanga lino nga bafunye ebizibu bingi olwakateero eyamaamira eggwanga kyovola nkuga nti Mwami Museveni ateeka okuba tali mu kontro kuba ebbanga lyonna bamutega wano ekintu ekirala bano ne batambuza kiki waliwo abagezigezi kirala yes bo bamutegeera nti babala bubazi nti kati tageti ya Mwami Museveni ono kiki kyayisinga okwagala kati nti bamugambe Kyagulanyi oba Besigye ye muzibu ne bawandiika oti nti Besigye oyo yaguze tanka era twazirabyeko eriwe ziri agenda kukuba mu bbanga ofe nga era pulezidenti tuteerewo embeera yonna tulwanyise Museveni ono era yeyo embeera bano abaana be twali tutendese okutaasa eggwanga etuka obatwala kuba oyo yali radiko nnyo oyo gwolaba oyo yali radiko nnyo kati ali masuuti oyo paata namugambanga nti kirunda tugenda nti kati wali komanda egindi awo eiganga okutandikirawo tebasala ogenda mu lutalo olwaki olw'amaanyi tikati ebyo byonna abitonda okunafuya na bano nono muganda wange mwenyini Museveni talina pologulamu ye alina pologulamu nkunyonyola alina pologulamu emuwerekerako paka ku myaka egiteesobola amute ng'amaze okumwononera bino byonna gwewerekera ku bali balangira gwewerekera kubalangira bye bibadde ku mwanyinaze siniya wange Anita nga tumugamba nti owerekera kubaki kubalangira gwe bw'olaba mu bigenda mu maaso kwa Anita Museveni alina wiirwe erwanyisa enguzi agirina Museveni gwe baali bawaddeko obujulizi obuteetaaga na kunoonyereza nga weebuli ku siniya we gwe yasindika otukiikirira mu kakiiko ka UN Sam Kuteesa Amerika nekwata omuntu ayamuleetera $50 aga dola enguzi Amerika yo nevunaana n'omuntu nakati musibe gwe bayita Patrick Hope ono bwe yadda wano bamwanyiriza mu bitiibwa ebyamaanyi era ne bamuwembeja era n'ekirabo bawadde muwalawo bwa minisita kati bw'oba olabawo wiiru yonna erwanyisa enguzi kuba bino bw'oba oyagala okubitereeza byeyayogeddeko byonna ati fasi olina kutunulira bifiiriddewa ebigoma ebijja 20 oluguudo bw'oluzimba nga lugendamu ebigoma 20 bibulirawa ebina byokka ne bikola 16 bibulirawa olina okutegeera amafuta agagenda ku disitulikiti wabawo projekiti oba ya health ne bateekayo lita 15,000 lwaki lita 10 zezigenda ennya ne bazikola ki ne baziza wano kati ebyo oba tonna bisolovinga nakulaga bannayuganda nti osobola okusala amagezi ku ebyo kino ekiriwo kyonna byebintu bye bali mu kupanga ebyo ebyokwogera kwa pulezidenti okusobola okuwerekera omulangira Muhoozi okumuteekateeka obulungi
okutuuka mu kifo kye bamwagala okumuteekamu ekyobwesimbi n'okusobola okunafuya bano abantu kati n'abaana ababadde bagenda ebweru n'abalabye mu kuboogerako balabye nga abaana abo ababadde bali mu kudevelopinga nga balina bu development bwe bali mu kukola baagala kuteekawo mbeere balemesa kugenda babeerere ddala wano kubanga tonayogera ku bagenzi bweru bobo olina wano nga tonayogera ku bagenzi ebweru bobo olinawo abatagenze ebweru gwe ku kizinga gyova ewuwo ogenda ebukasoba mu bitundu ebyenjawulo abo bo kiki kye baba planingidde ekiriyo ekiri awo kyekyo mbooko ono ebugiri gyava gyakola manyiyo ab'enaluwerere bali abantu baffe abo abalinda abatwera abo obumanyi abo omukulu nga gwe amukiikirira wali mulina puroguramu ki puroguramu gendi mwogerako no temwakyadde mubadde wano emyaka 4 era ebintu bino byona byonna ebiriwo obwononefu okunywa enjaga mwenge ebyonna byemwogerako tebali mubinenyeza bantu balala byonna biri mu myaka 4 era n'ababikola beebo abali mu kyasa kyennyini kyemuli muki mu buyinza okitegedde kati tuleme kwogera ng'olwaleero nti okujjako nga mwakkiriza nti gavumenti si yamu yes niyo bakakubulira ibyo tebali mu kukola oyinza bagwata bebali mu kukola kuba balina kabadde akunyonyola gagamba balina programu gye bali mukolera abantu abo bobadde okoonako ab'enjawulo Buganda yalinnye mu byenfuna ku lwa Katikkiro kuvaayo kukubiriza abantu omwanyi Terimba teyabadde gavumenti program era gavumenti yasooka nejja mu bibyo ebyayo ebyokubirira simanyi operation wealth creation eyo gye nkugamba eyagendamu n'omukulu omulangira omu kubalina obuyinza ne baminisita bonna gye bagenda okusamirira mukulu moderator nze obwewalikirivu bwange n'agendayo nti owekitiibwa Kirunda byabadde avunaanawo nalebo mu ntandiikwa nti tebagenze ne baparticipatinga ali mukola ate kati ye alikola lamentation esingira ddala gyali mukola tokyali mu programu za Mwami Museveni wafuuse mwogezi wa honorable kuba nze kyenjagala okutukola lamentation bweziti njagala osooka olowooze pologulamu ey'omutemi w'ebikajjo ewaffe ali ebusoga ajjuddeyo n'ebusoga ekirabo Mwami Museveni kyatuwadde mu myaka 4 mu kumwagala ennyo nti mumulondera 80% nga balonze enyalemu ekirabo kyabawadde ekyamaanyi kubeera nga buli mu mwaka gwe gwa financial yawo buli lwe basoma pologulamu y'abasoga be baba bali mu bitundu ebisingayo okuba ebyavu busoga era ekyo kirabo kyamaanyi nnyo mu myaka 4 agaki aga Mwami Museveni nze mbadde busoga nga busoga eyo ewaffe n'okugenda okusaba omuntu omugaa nti mpayo enusulu 10 ffe batukuza kintu kya buswavu nnyo ngera kikufuula omuntu atali musajja era jjajja wange natuulanga naye Kirunda kyensukuma nga kyasooka otugamba nti omusajja omukulu yenna tasaba era kyekyatuukawo okujja abantu mu kulima Mwami Museveni kwagamba nti baavaayo ekyatuukawo nakyo kankikubuulire gavumenti yennyini mu kuyita mu pologulamu enafuya ebyenfuna by'abantu baleme kubeera na ssente mu nsawo yaleeta ekintu ekyali kyeteteekeddwa ekyokugenda mu gye bayita free market economy omuntu n'abanga alima kasooli ng'ali ku nusu 8 n'agenda omukungula ngazze ku nusu 2 omuntu emwanyi ne batugamba nti emwanyi yaffe twagitutte Brazil nefuna ebizibu yagize bweti
emwanyi negwira ddala akatale gamba ne batamya abantu ebyobulimi era abantu abavudde mu byalo okuyingira mu bibuga nga gavumenti eno yenyini yekola ya president yeriwo ne model farmer gwe yabadde alagako weka muli okwogera kwa Museveni kwa mwami Museveni oweka muli njagala kunyinyole ngamaliriza nakumba nti yayanukudde gwe bayita siniya wange bayita gawaya tegule nembuuza singa tegule gawaya yabadde talina byawandiise mwami Museveni yabadde wakwogera ki era bwe yamugambye ebintu ebiri mu Bukedde sub-region yonna obwavu obuliyo ye yamulazeeyo omuntu ogwo adevelopinze mu Bukedde yonna yalaze omukyala omu kuba ono wasekoko ali awo w'ebizinesi